nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza opanga otuuliza okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Mathias Mpuuga ne banne basembeddwa luti we bagaaniddwa okuyingira ku mukolo ogwa Prince Kassim Nakibinge. Bano nno tebaganyiddwa wadde okusemberera geeti ebayingiza omukolo gye kubadde kuswala kwereere gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Naye ng'era oli ku Yugi Update TV osinza oba ng'otuwuliriza webale kwekumira ku mayengo gano. Gwe naagala otweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba ng'otweyungako ddala bulungi nnyo. Abali mu diaspora nammwe mbalamusizzaako nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Update TV. Mathias Mpuuga ne banne aba Democratic Alliance Comrades bagaaniddwa okuweebwa olukisa oluyingira mu kifo wadde wateekeddwa meeting eya Prince Kassim Nakibinge gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kuno kubadde kuswala era kulina ekifaananyi kikusiize eri obukulembeze bwa Mpuuga mu Uganda political table wa obukulembeze bwe gye bugenda okukomekkerezebwa. Okusinziira ku lipooti, Democratic Alliance President Honorable Mathias Mpuuga ne ba associates be basigadde ng'emitima gibeewanise ng'era bennyamivu oluvannyuma lw'okugaanibwa okuyingira amaka ga musiraamu Muslim community leader Prince Dr. Kassim Nakibinge. Ennaku eziyise emabega. Lwaki yabadde agaanibwa ye Mathias Mpuuga yabadde anoonyeeyo ki? Okuva mawulire agava mu sources ez'enjawulo galaga nti Mathias Mpuuga yawerekeddwako ne Mike Mabikke, Henry Lubowa, Samuel Lubega Mukaaku n'abalala. Bano nga bagendereddwamu n'ekigendererwa eky'okukyalira Dr. Nakibinge basobole okuba nga bamuwa amabugo condolences olw'okufiirwa maama we Sarah Namusisi eyafa mu Desemba w'omwaka oguyise. Newankubadde UPDF commander abadde mu buvunaanyizibwa obw'okuprovidinga security ebadde ey'amaanyi ennyo era nga y'omu ku abakuuma amaka yagezezzaako okuba nga aprotectinga ng'ateekawo ekikono eky'amaanyi okusobola okulaba nga Mpuuga ne banne tebagezaako kuba nga bayingira okusala ku geeti. Kigambibwa nti ono omukuumi wa UPDF yabuuzizza Mathias Mpuuga ne banne alage obukakafu obulaga appointment ye emukakasa nti nabadde alina okumiitinga Dr. Nakibinge okusobola okuba nga babawa access eyingira nga Mpuuga atunula mpwangali ng'embwa esudde ekyuma. Balabiddwako bonna n'ab'omukago ab'ekibiina nga batunula bikwakwayo ng'enkoko ebiikira ew'amaguja gwe mukwano gwange ali eyampuliriza nga nti bammiddwa olukisa oluyita ku geeti okugenda okusisinkana omulangira Nakibinge gwe mukwano gwange ali eyampuliriza kwabadde kuswala kikwereere gwe kuba omanya. Okyali ku Yugi Update TV osinza oba ng'otuwuliriza gwagala otweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako. We baabadde nga basigadde ku geeti nga bakyali awo baabadde n'ebintu bye babadde bazze okukungubaga nabyo omwabadde amatooke ge babadde baleese. Newankubadde oluvannyuma lwa komando wa UPDF bagaana access eyingira mu geeti nga bali awo bakonkomadde, Mpuuga yagezezzaako kuba amasimu
ng'akubira ba individual abali close ku Nakibinge ng'alina essuubi nti osanga banaayogera nabo basobole omukonvinsinga basobole okuba bamuwa meeting asobole okuyingira munda gwe mukwano gwange, naye byonna byonna byabadde byakufuuyira ndiga mulere, tewali kyamukubidde paasi. Newankubadde Nakibinge yagaanye ng'agamba ye taabadde teyategeseeko meeting yonna yonna n'Empuuga ne ttiimu ye yonna, era ye yabadde occupied ng'alina abagenyi abalala. So seegamba kuno okuswala n'embeera eno yabaddewo, Prince Nakibinge yagambye nti yabadde aware ng'akimanyi bulungi nti nno Mpuuga ne banne aba Democratic Alliance officials babadde kumpiko nga baagala kwengeginga political maneuvering, nga baagala kutwalayo nsonga za byabufuzi, nga baagala kutandika ku practicinga politics owa 2026 ow'akalulu. Y'ensonga waaki yagaanye okubawa access ejja mu meeting eno, newankubadde yabadde aware, Prince Nakibinge yabadde akimanyiko nti Mpuuga ne banne bali awo bakonkomalidde ku gate era nga banoonya access egenda mu maaso n'okuba nga ebayingiza mu meeting eno. Prince Nakibinge nno amanyikiddwako nnyo ng'omuntu ali clear era ng'ali officially era nga amanyi okunookola n'okusongamu abali b'enguzi olunwe, kubanga ye tayagalirako ddala ku exposinga n'abantu bali banguzi. Okuva Mpuuga ono we yatondawo ekibiina kye ekya political party, Mpuuga abadde active nnyo ng'anoonya political support mu bifo eby'enjawulo, okuva mu headquarters ez'enjawulo ne mu cultural organizations, asobole okuba nga adda engulu ng'azuukuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kati Prince Nakibinge kyo n'akigwamu n'agamba tebagenda kuzannyira mu mukolo gwa mmange omugenzi byabufuzi byabwe, kifuunako ne mbakuumira wabweru awo ne babeerawo nga bakonkomadde nga balinga embuzi esudde amalagala. Dde ku UG Updates TV nga kusinzira okuba ng'otuuliza gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, wabula gwagala otutoyingako naggambye ekkirira wansi waliwo ekigambo subscribe okikoneko, ojja kubusobola bulungi n'otutoyingako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mmwe abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo kubanga temuva ku UG Updates TV, tubaagala nnyo, tugenda kuba nga tukomawo.